bulijjo tugguse n'enteekateeka yaffe ey'akabbinkano k'olulimi Oluganda tukyabatwalira nno ddala mpaka lwe tunaatuuka okubagamba nti finals zituuse era n'ekifo naye empulubujja egamba nti emukifo andiba wa tuli Mateete mu paaka yaadi kikakasiddwa olugambo luweddewo tuli mu finals mulinde olunaku tugenda kujja Mateete live ab'e Mateete mweteeketeeke olwayo tuli ku mutendera gwa vaawo mpitewo olwaleero tuli ku mutendera gwa vaawo mpitewo ababbinkanye mbabuulira ababbinkanye be tulina mu bbinkaniro olwaleero bakyala bokka bonna baatudde dda kaakati kazidde okunywa twebaza nnyo bannaffe aba Global Paints tukugamba langi yaffe ya Global Paints nnungi nnyo tulina langi mu kkala zonna esiiga wabweru ne munda mu bizimbe tulina langi ey'amazzi tulina langi ey'amafuta wano ku Global Paints tulina langi mu bika bino wammanga n'ebirala bingi tulina weather coat emulsion tulina undercoat emulsion tulina silk vein emulsion tulina flat emulsion tulina super gloss emulsion tulina high gloss langi yaffe ya Global Paints esangibwa mu hardware zonna ne supermarket zonna ezitunda ebyokuzimbisibwa okwetooloola eggwanga lyonna tusangibwa e Nammanve wewali ekibanja kyaffe ekikulu ebisingawo ng'oyagala okumanya ebisingawo n'okutegeera n'okukola oda ennene tukubire ku 077409887 bwe bw'ogenda wonna ayagala langi noonya langi ya Global Paints mangi nnyo okuva mu bitabo ebyenjawulo kale abayizi mwena okuva ku siniya esooka paka siniya eyokuna mwattu mweyunire omuzannyo guno bagamba nno nti bakuleetedde n'omuzannyo ogwo nga bagenda gukulaga ng'ennaku z'omwezi 27 awo ekyotera kaakati nga 28 mu ab'e Masaka mweteeketeeke bali ku Maria Fulo era nga bazze n'omuzannyo empisa n'obuwangwa mu mulembe omutuufu ogwa O level kati agamyuka omutezi gwa L level bagamba nti baleese abazannyo bali bennyini abazannyi ab'omulembe b'omanyi nga bakulembeddwa Judy Bamundagaasa Nyonga Medeni Zeyasini n'abalala bangi nnyo kale temusuba omuzannyo ogwo ne mama wange Namwanjo Rebecca nekitange Nyanjere Mejiyo amiina kaakati tukwebazizza nnyo munnaffe tugga nti bannaffe aba Nile Vocational Institute nga bw'obawulidde abo nno be bakutuusaako akatuuso ak'engero mu kabbinkano kano Nile Vocational Institute mwattu baaniriza abaana bamaze P7 ne siniya eyokuna babasomesa amasomo ag'omutwe nga bagenda okufuluma nno babeera balina kye basobola okwekolera basomesa catering, electrical installation, plumbing, nursery teaching, fashion and design, automotive mechanics n'amasomo amalala mangi bali ku musingi gwa Church of Uganda era nga bakutegeeza nti mwattu osobola n'okubakubirako ku ssimu 0705 37 51 oba ku 0702 32 68 10 Nakibuye wadde nga yagala akwagala mwattu tugikuba n'eboggola naye nze ngenda kukutwala n'ebibuuzo bino naye bano nabo kabakuwagize Addiini wa Dinare eyakyazanga ng'akulembeddemu abasaaseredoti ba Busibo n'Embiriizi mwattu bakwagaliza omukisa ogw'okuyitamu mu mpaka zino bakulembezza Father Ngobya Mwami Muyanja n'omukyala Nakinsige ne Nandago mwattu bakwagaliza obuwanguzi bwokka then ono ye head of department wa geography Adrian Luyera akwagaliza buwanguzi Bakanaakulya legitimate traders wali ku ssaza nabo bakwagaliza buwanguzi head of department wa history omwami Simon akwagaliza buwanguzi Modern Anglican Students Association bano bagambye nti ebindaazi babyerekerezza ne bagamba nti bakuwa entambula Zambogo ceremonial services bano boogezi ku mikolo
ne bagamba nti ssente ez'ebbaasa ze babadde bafuna mwattu bazitadde mu ntambulayo. Mugabi Enoka, Resident Director wa Modern SS Mbiriizi, akwagaliza buwanguzi. Yeremiya yakwagaliza obuwanguzi bwokka era entambula agikuwadde. Secretary Modern SS wali Embiriizi, omukyala Nakaye Sophia, agambye nti ssente za make-up azikuwaddemu entambula. Ono agambye nti akulira essomo ly'obulimi n'obulunzi Madamu Nakitandwe Rachel naye agambye nti entambula agikuwadde kwoteeka Teacher Alice Namaganda n'agamba nti naye akwagaliza buwanguzi. Tweyanzeege ku bannaffe abo ab'Embiriizi, twegattiddwa ku bannaffe abali awo ku Tabula Byansi Restaurant bataddeko akabbinkano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate nga bo bali ku live ku mikutu gyaffe egya Twitter ne Facebook. Tweyanzeege Nakibuye. Tuli ku mutendera vaawo mpitewo. Nkusoose n'engero nnya zitutuusibwako bannaffe aba Nile Vocational. Tutandise bwe tuti. Akugoba takutadde. Obubonero busatu. Olugero olwokubiri. Amagezi gasabwa luvannyuma. Enkonge emala kukoona n'obukunjuka. Tereza. Hajati oli yasoose. Enkonge emala kukoona n'ojjukira okubuuka. Tunula mu muzindaalo kyekyoka kyenkwagaza. Omala kwekoona n'ojjukira. Bushiro olina ky'ogamba? Naawe te. Osooka kwekoona. Enkonge emala kukuba, si kuwoona. Kukuba. Olugero mbagamba nnyo. Tugeze ku lugero olwokusatu. Amagezi muliro. Bwegakugwako ganonebwa ku muliro. Tereza amwera. Bwegakugwako gakimera. Tereza. Wakayima Sise. Sise. Yogera n'amaanyi Sise. Amagezi muliro bwe guzikira okujja wamu. Bwe guzikira. Tugenze ku kibuzo ekyokuna. Amaanyi tegalya. Empungu singa emaze ebiro. Tereza era. Empungu terya biri. Era Tereza olina obudde. Kiganyi Wakayima oli. Bushira. Amaanyi tegalya singa ng'ali emaze obiro. Wakayima Sise. Amaanyi tegalya singa embazi yewaali. Ezo zammwe nza n'okuŋŋamba tractor singa yevuga boda boda. Naye tugamba amaanyi tegalya eŋŋaŋŋa terya nkoko. Tugende sooka owummulemu, tweyanziza Sise yingira emiguwa. Tukutegeeza nti akatuuso ke tulimu kakutuusibwa ku bannaffe aba Nile Vocational Institute. Bano nno nga basangibwa ku Kampala Road, kilomita 2 zokka ngodda ku luguudo olwo olugenda e Kako. Bagamba nno tebasomesa abayizi abamaze P7 ne senior eyokuna emirimu egy'omutwe nga mwe batwalira okwokya ebyuma kiyite welding, okuzimba building, accounting and finance n'amasomo amalala. Kaakati tutandise engero olugero olusooka. Kamala omuwagiza. Eno tiimu Baasi Dunia Nsanvu Secondary School bagambye tubaswaza. Owulidde Sise? Sise wange. Ono n'agamba yina Mugumya Jovia, Nabukenya Jenny, the prefect, Nanyonga Catherine, Nakate, Lukia, disciplinary prefect, nabo bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba abayizi abasini ey'okutaano Nsanvu Secondary School mulimu Nanyonga, Namubiru, Namuwaki, Gomushabe bakwagaliza buwanguzi. Wano waliwo ssentebe Nkobazambogo Nsanvu Secondary School akwagaliza buwanguzi era agambye tomuswaza Yesemanda Akraishi ndowooza. Nono n'agamba ab'Nsanvu Prefectural Body nga bakulembeddwamu omukulu Headboy Muyomba Ron Bernard bakwagaliza buwanguzi Nabukenya waabwe bambi totya wanika Nsanvu yaffe omuyizi owa siniya ey'okutaano Kakumirizi Davis Headboy to be agambye nti tomuswaza kati muntwalire. Olugero olusooka akajja obunaku keemanya.
akajja obonaku keemanya ejjansi teribukana nzige Bakuwa obubone busatu. neyanziza ssebo Akatono okalya ne munno. Wakayima Nakibuye enkukunyi oginyigira ku kikugunyi Tereza enkukunyi oginyigira ku kikugunyi Kabuzeemu waliwo omulala tewali mulala bawe ekituufu Bwakwata Bwakwata. enkukunyi anyigira anyigira ku kikugunyu wano olugero olwokusatu ak'omuntu si kante kinyiize ssebo mutendera gwavaawo Bushira. Bushira ng'aliddeko nedda ekyo kirala bawe ekituufu ak'omuntu si kante nti bwe yakaabye jjo ne leero olugero olwokuna akwata empola atuuka wala akwata empola atuuka wala nawolovu yatuuka ku kibuga neyanziza ssebo namba 3 tuula tweyanziza omulungi awuliriza tukyakutambuza tuli ku mutendera gwavaawo mpitewo tukujjukiza tuli ne bannaffe aba Global Paints Global Paints tugamba nti langi yaffe gy'obuuyaayaanira yokka mu maduuka agatunda ebizimbisibwa tugiyina mu bungi bwe genda ng'oyimba ekigambo Global Paints ojja kuba omaze langi yaffe tetugiseera ate nga eri wonna buli woolaba edduuka eritunda ebizimbisibwa weeri tuli ku 0772949887 ng'oyagala langi yaffe teekako ebiwaawo mwana muwala Bushira tugambe nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kale kaakati tumirayo abantu babiri bokka ntumirako mama wange mukyala nabwama aneti nentumirako HM wange musomesa mayanja nentumirako ne musomesa wange owoluganda Situma Fulanka n'abayizi bannange bonna atumidde nnyo kabakuwagize kale weewaawo ono atugambye nti yaani ye Nannyonja Fiona ng'ali wamu ne Namutebi Sofia mwattu bakwagaliza buwanguzi ba siniya ey'okutaano ono agamba nti Namayega Rosemary ali ne Namugerwa Daphne nabo bakwagaliza buwanguzi ne bagamba nti toggwamu maanyi ba siniya yakuna ow'omukwano Nabukenya Bushira nze owuwo Lutale Huzaifa akwagaliza buwanguzi ono n'ateekako n'obufaananyi agambye nti Bushira totya tukwagaliza buwanguzi ye Flavia Senior 1 Gorete Senior 1 Gloria Senior 1 Meisho Senior 1 Abraham Senior 1 ne Christine Senior 1 ne bagamba nti omukama abe naawe kati bano bagambye batya Esther Marvin Mike Namawejje ne taata waabwe bagambye nti mwattu bali naawe bakwagaliza buwanguzi ono n'agamba nti ye Tito Jatita wamu ne Letito bakwagaliza buwanguzi amannya ogawulidde ono agambye nti abayizi ba siniya ey'okubiri abasheeshe bakwagaliza buwanguzi ono agambye nti ye Nankunda Labani bakwagaliza buwanguzi ne Nampijja Sharoni Hedigaro wammwe bonna bakwagaliza buwanguzi ono bagambye yenna Lubega Viola Investor Joseph Seremba Semanda Abdul Foden Charles Mayengo Titus Saulo Akampura nabo bakwagaliza buwanguzi obubonero busatu olwokusatu eno ya mbuzi si ya nte ng'aliddeko eki Tereza ng'agiriddeko eki Tereza Wakayima Nakibuye gwosoose ng'alumyeko eki Nabukenya Sise ng'aliddeko eki ng'alidde kifi ng'aliddeko ataddeko kakko ate wakyogedde ne luli mu kusooka ng'alidde kifi kale tugenze ku lugero olwokuna eziva okumuza embiro
nga gwayagala asigadde ennyuma. mbakuwa obubonero busatu wummuliraawo hajja tuyingira emiguwa tweyanzeege tukujjukiza langi yaffe eya Global Paints. Togyerabira langi eyo nnungi nnyo, langi teyiika tegenda na mazzi, ekisenge enkuba ne bwekikuba yega amazzi ge gavaako, ate eyo langi neesigalako. Tugaa nti tulina bannaffe aba Nile Vocational Institute baga nti wawa omwana togenda kubeera nga wejjusa. Mukulu eddoboozi liwulikekeko kozi oviridde ku ssomero ki? Kibinge High School. Kaakati aba Kibinge High School tumirayo babiri bokka. ntumirako mama wange Nasango Nusula, taata wange Embuga Abdul, omukulu w'essomero Ryan Muhammad, omusomesa wa entrepreneurship Kafume Abel, omusomesa w'Oluganda Saz Abdu ne Kabogere Cosma Dos Kibinga High School, Mwami Muwada, staff Kibinga High School, abayizi k'abalungi kale ne bano bagambye ye Saddam Mikite emisanvu ndowooza omumanyi akugambye nti akwagaliza bwannaababbinkanya omwaka guno 2024 tumuswaza era abo ojja basobola. Nono n'agamba ye Ronald Sewanyana, Debula Nagadya nabo bakwagaliza buwanguzi nti tobaswaza. Wano waliwo Mathias Semujju Semwogerere, Dennis Mugerwa, Justin Nakibuule nabo bakwagaliza buwanguzi. Ticha Nabulwadda ndowooza oba Nabulwala, Zaina Nalukwata, Rahima Shanita, tukwagaliza buwanguzi mutwale. Engero z'enkubuuza si zange eza bannaffe aba Nile Vocational Institute. Olusooka abalungi ndagala nnamu obubonero busatu. Olugero olwokubiri abakopi muwemba. Wakayima Bushira Bw'ogusaabira kudda mulala. bakuwa akabonero. Olugero namba 3 bakulu balya bulungi. Nakibuye bakuwa akabonero Nakibuye. Olugero namba 4 bakulu n'abakulu tebaleekaana. Wakayima tewali bawe ekituufu. Ekigere kiwakanya kinnaakyo. Tweyanzeege omulungi awuliriza tugenze mu katuusa akalala twabagaye tuli ku mutendera gwa Vaawo Mpitewo, tugenze ne Nakibuye okuva ku Mbiriizi Modern ewa mukulu mubiru yagala akwagala erinnya eryo nno sava nnyo era gwe Nakibuye bw'onooba oligenderedde ojja kumanya ekiririmu. Kaakati mutwale mu ngero. Nakibuye tuli mu byabuwangwa kati tugenze mu byabuwangwa Nakibuye. Nywa ku mwenge olaba oba guyidde. Kikolwa kya mu buwangwa tukiyita tutya? Ekikolwa ekyo kiyitibwa kitya? Okunywa ku mwenge olaba oba guyidde. Wakayima Bushira Kuloza ku mwenge. Sise Batulaye Bushira agaanye. Ekyo kiyitibwa kulega. Genda ku kirala. Ekikolwa ekyokubiri ekibuuzo ekirala. Bino bye bimu naye njagala obinjawulire. Wamberi n'enkoto. Wamberi ku nkoto ye mabega w'ekyoto. Wamberi eno ebbali gye bateekeeko yewa oli otugaye mabega wa kyoto emabbali okumpi n'ekituli ky'ekyoto. Ddamu otereeze kale tukuwadde akadde. Wamberi okumpi n'ekituli ky'ekyoto we bateekera enku. Ate ku nkoto emabega w'ekyoto. tumaleka kubanga wano bateekeeko bakuwa obubonero busatu. Naye nga tugamba Wamberi we wano mu maaso g'ekyoto bw'oseesezaamu. Ate ogundi
enkoto emabega w'ekyoto tugende. Weewaawo ekibuuzo kye ekyomusanvu amalobo agasibiddwa awamu gayitibwa gatya? Vaawo mpitewo gwe mutendera gwe tuliko omuvubi azze. Amalobo Wakayima omulala taliiwo bawe ekituufu. Ekyo kiyitibwa migonjo. Migonjo. Ekibuuzo ekyomunaana entulubagga kye ki? Entulubagga. Tewali bawe ekituufu. Obwo gubeera musiri gwa ntula. Musiri gwa ntula katufune akatuuso ka Gulama akatuusibwako banna. Tweyanzeege Gulama katwamutaddemu ka ebikocco tujja katuusaamu awo lugambe nti ebikocco bye bituusibwako bannaffe abajja ne coffee syrup. Eddagala lyaffe eryo likola ku kifuba lisange mu matundiro g'eddagala wonna mutwale mu bikocco. Koyi nina ekitabo kyange tewali yali akiwandiiseeko. Bakuwe busatu. Koyi erya. Ekibuuzo namba 10. Koyi nina mukyala wange yeesiba ekiwuzi tekiggwaayo. Bakuwe busatu. Omuleramu. Tugende n'ekibuuzo ekyokutaano bya buwangwa. Owulira? Jjako eddiba ku nsolo yange ekikolwa ekyo tukiyita tutya? Wakayima nakiruye kiyitibwa kuwala. Bushira na Shanita Kuyubula. nedda. Bushira toteebyeyo naawe kale naye okukuba kubaaga nti ate ensolo bagijjako edda. Wamma Sise tugende wano wuliriza ono awandiise by'ayagala bikolebwe ng'afudde kikolwa kyekyo. Liba ddaame. Eddaame liba lya Kabaka naye kale muwe obubonero busatu kuba akyogedde aba alaamye kuba kulaama. Tugeze ku kibuuzo ekyomusanvu. Akasaanya akali emituba bakayita batya? Wakayima tewali. Tukayita jjegejjo. Nakibuye lwakijjukidde. Tugeze ku kibuuzo ekyomunaana. Walerabye ku lyato ly'oku nnyanja? Mu maaso g'eryato munda awo ery'oku nnyanja bayitawo batya? Mu maaso. Vaawo mpitewo wetuli. Wakayima Shanita onvuddemu. Kale awo tuyita mu ggamyo. Tugenze mu katundu kano aka Gulama naye nga kati ka bikocco akatuusibwako bannaffe abajja ne coffee syrup. Tugenze koyi Sise. Sengaawo bukyekyebu. Wakayima eyo yensowera mu kkanzu. Wamma Sise tugeze ku kibuuzo eky'ekkumi. Dondi asokonkola dondi. Obubonero busatu bakubuwadde n'enkuwummuza. Weewaawo genda Bushira ku muzindaalo nga tuga nti bannaffe aba St James SS ssomero lya one level basangibwa kyotera ku kisaawe. Baga nti omuzadde bw'oba oba omwana oba abaana toyinza kwejjusa bano bakugu mu kusomesa abaana babalabirira bulungi babaliisa bulungi ne basuula na bulungi. School fees zisoboka ate bagaba ne basale ku baana abalina ebitone ebisinga ku byabannaabwe kw'ossa n'abo abagezi. Essomero nno lirina security ate nga balina n'ebyuma ebizikiriza omuliro lya one level basomesa sciences ne arts lya kisula eri abaana abasulayo kw'ossa n'abava ewaka babaaniriza. Kati bagambye nti okuwandiika bizimu tukugenda mu maaso naye bagamba nti balina ak'enjawulo. Omwana omuzadde we abadde amuwerera bw'afa
omwana tebamutaataaganye bamuleka akyasoma tebamugoba. Bakubire ku 0703 72 71 oba ku 0772 66 96 43. Mazima bugagga quality feeds nabo basangira Masaka wano ku luguudo wano Buddu Street ku kizimbe kya Falkland okuliraana wano mu maaso ba opposite ewali park enkadde. Bannaffe bano tubakugamba nti balina emmere y'ebinyonyi mu abalunda ebinyonyi byonna emmere tulina kyacu brokeni obusonko ebikejje mukene n'ebirala ate nno mwattu tulina n'ekyuma ekikuba kyacu omulungi ennyo. Tusuubula n'amagi mu bungi bwonna bw'ogayinamu tufune ku noti 7 noti 5 65 59 62 oba noti 7 5 5 0 57 69. Twala Bushira tuli mu byabuwangwa okijjukira ekibuuzo kyo namba 5. Omugesa alongo gwe yeetikkira ku mukolo gw'okumala abalongo gukolebwa mu ki? Wakayima Nakibuye gwosoose kulabye mu bombo sefu Nedda. jangu sise mpulidde oyogera obyegaanye bawe ekituufu. Gukolebwa mu byoya bya nswa. Byoya bya nswa. Ekibuuzo namba 6. Ekivuga ekiyitibwa enseege kivuga kya mu Buganda wano naye kikolebwa mu ki? Waawo mpitewo Shanita. kikolebwa mu buseekende n'amalanga. Bakuwe akabonero. Shanita. Kituufu. Ekibuuzo kyo ekyomusanvu Bushira. Omutuba ogukaddiye guyitibwa gutya? Tuweera erinnya. Wakayima Shanita. Buyitibwa mukeeku. Tereza. Lukeeku. Wakayima Sise. Omukeeku. Nedda. Nono kyaganda. Bawe ekituufu. Guyitibwa mukaaku. Mukaaku. Luwega mukaaku. Ekibuuzo namba 8 Bushira. Kino kitte. Omugoba w'eryato atuula mu kifo ki? Oba mu lyato nga liseeyeeya ku nnyanja omugoba waalyo waatuula bayitawo batya? Kale kamugambe bwenti. Tetulinaako muvubi awo bayitawo mu kalumba. Kalumba. Tugenze mu bikocco. Kankubye ne keewaana. Akakonge k'okuku. Bakuwa obubonero 3. Koyi Dya. ow'edduuka mugagga naye asula ku ttaka. Ensujju. Bushira kulikayo. Bushira. Bakuwa 3. Kulikayo yibyawo mu Shanita tweyanza. Shanita mbadde amulinze. Tweyanze ko mulungi awuliriza tutambula tuli ku mutendera gwavaawo mpitewo ebintu byakyuseemu si byebiri bye mubadde muningiiniramu. Shanita okuva mu kiringe hayi si kyekyo kozi Edima Sawuyani. Kale tugenze mu byobuwangwa. Ekikuute kyeki? Wakayima kino nno lyekkubo ly'ente oba ekisinde ky'ente kiyite ekikuute. Kale tugenze ku ky'omukaaga. Essubi eriggibwa ku nju nga likaddiye tuliyita tutya? Busatu babukuwe. Tugenze ku ky'omusanvu. Emikono gy'eryato erisogola omwenge giyitibwa gitya? Wakayima ezo ze tuyite ensanda. Tugenze ku ky'omunaana. Luno nno lubaawo olutuulwako mu lyato ery'oku nnyanja luyitibwa lutya?
Kimezi. vaawo mpitewo tewali olyo tuyita olubanga oba emmanga. Tugenze ate nowulira nga tugenze ku kibuuzo eky'omwenda. Koyi Shanita, Yeah. essowaani ya maama esaanikidde ku ssowaani ya taata. Kimezi. Wakayima ne musekawo gye tugamba nti ensi n'eggulu. Koyi Shanita, Yeah. gali bamasane oba gaali masane? Kimezi. Wakayima Bushira. Ente enzirugavu okuvaamu amataano. Kabonero kalamba Bushira bakakuwadde. Tweyanziza nnyo tweyanzeege tugenze mu bwino tutandikira ddala awo ku peegi esooka. Kaakati bwino ono atuusibwako bannaffe ab'amazima bugagga quality fits. Kale katugende muwulirize nnyo wano kano akatobo ke twaleese kandwadde. Tandika. Tandika. Alsa. Ebikuta by'amatooke byokye onuune oba evvu lifumbire mu mazzi osengejje oyongeremu ku mazzi onywe nga obisika nnyo. Oba ensaano y'amanda gisenga ku mazzi onywe. Oba fumba ebibajjo by'omuyembe ebya kedo onywe oba ekitonto kafuga Shanita muwa obubonero buna ne bujjanjaba bayinza obutawona. Tweyanzeege tugenze mu katundu ku mwana muwala Nakibuye kuluyagala akwagala akutumidde nnyo. Kati tandika bwinowo. Asima. Omubisi gwa kaleti n'emboga gunywe nnyo oba ebibajjo by'ejjirikiti eby'omuyembe kamunye n'essere bifumbe onywe. Oba ekisandasanda kikaze okisibe mu kapapula okooleze onywe nga sigala. Oba ekyewamala n'ekisula bifumbire mu bijanjaalo nga binaatera okujja owoote supu oba ebibajjo by'omusaali n'eby'ekkajjo ly'enjovu. Obubonero 6. Yeyanziza Tweyanzeege. Ani yesise owange muwe bwino we ne bw'otakwata ku kigundi ekyo kive. Ekiwanga, omujaaja, entangawuuzi, ssere n'ebibajjo bya jjambula bifumbire wamu onywe nga biwoze. Ofumbe n'ebikoola bya kakomera webbikiremu oba ebibajjo by'omukondwe eby'empewere ne kimala empaka. Fumba onywe. 6 tubakuwadde. Tugenze ewa Bushira. Tandika Bushira. Puleesa. Ensaano y'ensigo z'amapaapaali eza ffene n'ezova saako ku caayi onywe. Oba fumba ekyewamala ekifumufumu akayu. Bushira mutaase omuwe obubonero bwe buna. Tweyanza nnyo tweyanzeege tibaweddeeyo.
baweddeyo. Twebaza mwebale nnyo mwebalidde. Njagala okujjukiza Waswa Andrew Kitengeesa, Sekanja Gachis Modern, Zuwalos ya St. Peregrine Nakatogo ne Bukenya Ronald Kijjabwe Secondary School mwe muli banca mutuuke mu budde. Tuli ku mutendera gwa vaawo mpitewo ate mu mbeera efaanagana bw'etyo. Tulina bannaffe abaayimuka Uganda. Yimuka Uganda bagamba nti ffe tutendeka abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi, abasomyeko n'abatasomye. Naawe alina obukugu bwonna bw'oyagala, jangu wali tukutendeka okukola sabbuuni, tutendeka okukola ennoni, tutendeka okukola emisubbaawa, tutendeka okukola ebitabo, okufumba, okukola keeke n'emigaati n'ebyamakolero ebirala byonna. Tugamba nti tuyigiriza n'okukola engatto, okukola ebizigo. Tuli wano ku kizimbe kya Muto Complex ku mwaliro dda awalinga data mayini awo waggulu we tuli. Tukubire ku 0704 06 37 6 be bannaffe abaayimuka Uganda. Twongera okugamba bannaffe aba Global Paints tweyanziza nnyo, tweyanzeege mugule langi yaffe eyo mu bika byonna gyeri, ate tube nga tutambula bulungi. Ffe tunyumirwa nnyo olulimi Oluganda. Twebaza nnyo bannaffe abavale keevu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ku nsonga z'ekifuba weeyune ajja ne coffee syrup, eryo lisangibwa mu matundiro gonna, ojja kuba nga osobola okulifuna. Bannaffe aba Nile Vocational mwebale nnyo, mwebalire ddala. St. James Secondary School ekyotera ku kisaawa awo waggulu mutwongere abaana. Wumalu Education Center tusangibwa eri Mutukula, mujje mutuwe abaana. Pals Clinical Pictures bannaffe bano okyotera nga 27 temubasubwa, babaleetedde omuzannyo gwa one level, ate nga 28 bajja kubeera mu Maria Fulo n'emizannyo 2 ogwa O ne A level gigenda kubeera wano mu Maria Fulo. Ekyotera bagenda kubaayo na O level yokka. Omuzannyo ogwo guyitibwa empisa n'obuwangwa mu mulembe omukyufu. Kale tosubwa abazannyi bo bonna, Basenyonga Medi, Muzeeyi Yasini, Lubowa, Sentongo Charles, Jacqueline n'abalala bangi nnyo. Abaana mubaleete basobole okuyambibwako ku kalikulamu empya. Tugenze wakigemusi mutendera gwa vaawo mpitewo nawo twagalawo babiri nno teweerabira. N'enzanyo esebo n'eyanzeege ndabulime samena bafunye bameka ndabulime Shanita okuva ku Kibenge High School engero yafunyewo 3, obuwangwa n'afunawo 3, ebikoco teyafunyeewo, bwino n'afunawo 4, ate n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 11. Nabukenya Bushira St. Peregrine engero yafunyewo 6, obuwangwa teyafunyeewo, ebikoco n'afunawo 6, bwino n'afunawo 4, n'alondayo 2, omugatte gwa bubonero buli 18. Nakibuye Specioza Mbirizi Modern engero yafunyewo 3, obuwangwa n'afunawo 3, ebikoco n'afunawo 6, bwino n'afunawo 6, n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 19. Nabukenya Sese Misanvu SS engero yafunyewo 6, obuwangwa n'afunawo 3, ebikoco n'afunawo 3, bwino n'afunawo 6, n'alondayo kamu, omugatte gwa bubonero buli 19. Ndowooza mwami Kalema bano tetwetaaga batawulula, bonna bayiseewo n'omugatte gwa bubonero buli 19. Nakibuye Specioza ate ne Nabukenya Sese. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ababbinkanye tusituke tukwateko mu ngalo. Mwebale nnyo kulwana makazi tegabadde masajja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagudde mukyalina omukisa okudda omwaka ogujja.